baba nkwataganyeko n'omu abannaye bakutumya amanya balista omukube omunafu nyongerako bwongezi nyongerako bwongezi bane kulikayo navuddeyo gambo oli otyo oli mu mbeera ki kati siri bulungi nnyo omusajja yankuba nnyo naye nja kuba bulungi omuntu omala n'owona ate nze atalwadde covid just omutwe gwagomyegomyemu katonda gujja kuba bulungi eŋŋumi bbiri ze zakuleetedde okugwa oba kino jasi wagudde kibwatukira zabadde bbiri ngamba zabadde mmeka kuba gwe mukube ati gwe babadde alaba nzizoka saabaze nga tokyajjukira kyekiriwo mwagala ebyonoonesa twawulidde omusajja ogenda namusiba ogenda ku poliisi ku CPS ofune reference Shakibu tulina okutula n'abakulu ab'obuyinza tulabe sirabanko boxing match omuntu gyakuba munne ate nga gwabanja yabadde nga kubanja ekyo tekibagawo so era omukulu Luke owesigire enamba yo ngifunye olwaleero ekyajja kuteerako message tulina okugenda ku UK Mall tunoonye omusajja oyo yakubye mayisa nzivu akubanja Uganda si nyangu ayinza okuba alina yamuyisizaamu akasonda nga kitukubire kumukuba kumutta busi yes aye nibambagamba ayitako wali emulagaawo ku sanduuka ayinza okuba yafuna dde entuuka yabadde ayagala kuntwala kaganga naye nga mugamba mutya kikonde kyawedde I think ekigendererwa twakyakiiviize nkakasa bukyanga Uganda ebaawo tewaliwo maaki ya bikonde yali eyogeddwako ng'eno eza n'otaddamu kubaawo kyekyatuleeta mu muzannyo guno ate katimbo mbushakibu mwe yabachuzinga achuzinga w'amaanyi n'aleeta impact naye achuzinga gwe kyanditunze kati yafuna gwe omunafu oba ow'amaanyi yafuna w'amaanyi asobola okuleeta abantu ow'amaanyi azin boxing si maanyi mu bikonde maanyi mu influence mu influence kati gwe lwaki wabijjamu nga toyinamu yadde ejja anti ogwo gwe mutima ogw'okwagala n'okwagaliza kale manyi esaawa eno omanyisha Diro Musa igwe omumanyi kuva dda nzolwedde obadde oli wa mu Kampala oli mu yaayi waliyo omuntu ayinza okuba nga Diro Musa abadde champion ebbanga lyonna naye nga abadde tamumanyi ofuna bulungi olaba omukulabyeko awo ng'ogamba Medicine Ntonga yavuddeyo n'asaba Shakibu yani badde amusaba on any other day naye yamusabidde ku occasion lwansonga ekintu ekyabaddewo kyabadde kyamaanyi so kati n'omukulu Moses Muhanje ow'ebikonde kino kyabala senga twatwakutika ne ba Medicine Ntonga abo ne tuba hypinga match eyo n'ebeerayo twongera kusika abantu mu muzannyo kugwagala ofuna bulungi niyinza okuba mujja kunzijukiza emba neerabidde sirabanko Office of the National Chairman mukulu ajatalija namyalo nasituka nagenda n'aba match y'ebikonde kiyinza okuba tekibangawo by the way twabadde n'abantu ab'amaanyi bangi mu kifo kimu you understand kamera nyingi mu kifo kimu TV nyingi mu kifo kimu this is the most viewed and most streamed boxing match Uganda bwe yali ebaddeko nayo eno esinze ekivululadde kya muyimbi yadde kya serebu kino waba yavudde eweru wa ggwanga booza lwaki eno impact gye tuleeta mu muzannyo Shakibu yannonda strategically ng'akimanyi timu bayinza okuba munafu naye ate okujja kwe kujja ku attractinga these numbers era oziraba zeeyogerera ndowooza ku ssimu yo nakutamye oba buli bw'okola oti ofuna bulungi kugamba watapinzeeko mu Shakibu ku masannyalaze g'alina Shakibu yansanga nina amaanyi gange siira kye natapinze ku Shakibu ate suubira nti naye nina kye namutapinzeeko oba kye twatapinzeeko nze tapinga ku masannyalaze ate naye gye yagajja nze ndi ku kikondo kya Zari oli ku kikondo kya Gate Zari ate Shakibu naye bamwa ku kiri nange ne banjokesaako wane wagenda Kebe eyongerayo nabiseewo kyongerayo ekikondo kikoma kuze ate tuddamu kuwa mu bantu ewa temugende munoonye ekikondo ekirala negoloza kinaasoboka kati kankuwulye Blood influence kintu kirala nnyo genda kuwayo example kansube muganda wange tanyiigi Ricky Man yali muyimbi ng'alina n'ennyimba ennungi nati nkugamba bango baali wanika nesigadde ng'akyali yali Sweden era najja Uganda bwe kiri 5 naye Ricky Man we are dating Shira Gashumba ate amaanyi ga Ricky Man ku ground geeyongera nnyo
naye yali muyimbi nga wamaanyi onfuna bulungi nga n'ennyimba ze mu balato zikola ki ziwulira kati tozannyanga nawe omuntu alina amaanyi ga social media oyo tozannyanga naye era nkugamba Uganda tebanko na big influences asinga Zari Hassan onfuna bulungi kati Zari Hassan wabanga ye biggest influencer Uganda gwe yali ebadde naye kuba kati n'abaliwo essaawa eno babageza ku katikooli ate tebanaba nakakola ki nakatuuka yasitula bba eri waggulu nnyo kati woofuna omukisa n'obanga erinnya lirina engeri gye liyitawo bwe liti naye bagamba nti gwe owa Bukedde TV House Boy wa Zari kina kikongerako kati nawe Zari kati bajja gambanga Balisa Timo bawa Zari gwe yakuba kagamba umeme oba olwede simanyi ye gye yamujja kuba kati bazali basooka nabeera b'amaanyi nga mainstream ekyali amaanyi baseguye abo babajjako amawulire ne babawanikayo ne babateekayo nnyo kati internet yagenda okujja ng'olwedde z'offeesi zaabwe zikola ki weeziri ba-amplifyinga buki ate talinga banne kwalina banne be yalinawo mu liigi eri ate bo internet bajja embulesinga naye ate yo okujja embulesinga ate yamukasuka wala nnyo era kati ebigendererwa byawukana bw'ozuuka kebera vidiyo yo bayatambudde yazuuka kebera akawunti wakuliko sente ofuna bulungi kati tonoonya views size zikutambuza kati Balista omusajja watuuse mulingi abane abasajja bane Balista naye lwaki baga bankubidde mu seconds 2 match yabadde ya seconds 2 Balista n'eddakiika 3 tezaaweze twale dakiika 3 buli round anti buli round ya dakiika 3 esooka yabadde ewedde mwagenzako mwesooka anti akadde nakawulidde ngangwa anti akadde kyakakubiza akadde nga yeefale agaba abimala nga tagala oli akuzeeko ki nga tagala akuzeeko nnyundo ngaze nawadde ekomawo Timo obina busirwa mbwate abo mbagamba weesudde weefumise ku ngumi y'omusajja yankubye ekikonde kugwa wano mu kuwuba wano waliwo ekyakutte ku mutwe kati ekyakutte ku mutwe nendaba nga azimpisa wano neŋŋamba ye lwaki sibivaamu twalinze neefale abale 1 kati kooti najja naŋŋamba Balista tuddayo gumu ne mugamba nta okakasa tuddayo kola ki n'ogaana muganda wange tebakuwaganga nate ebikonde omuntu ofa nga tomanyi yes by the way boxing is a very dangerous sport olaba nti omupiira gwa bulabe n'omupiira batema magulu ofuna bulungi n'ababoda bonna kwakubanga gwe bagawanika nadawula bwe butereera naye ate boxing omuntu akuba injale n'oziwulira nkeera walabe Jenkins babadde eri mu katini essendi n'agamba Balista nga ate yakaabye nkeera muganda wange bakuba ebikole ne bikusigalamu bikuluma nkeera bakyo nabadegejjo akuwulira yaze n'adaba nga sitambula kati kambuze wali ozanye ku bikonde before nabizannyako e Dubai naye era nazanya byebimu byaba influencer abantu b'amaanyi nze natambulira awo badde manyi wali ozanyeko profit blaza nsobola okulabako ku vidiyo ane ez'ababokisa abaddala ab'amaanyi nga babakubira mu seconds 15 bwe Timo muleke nengo ate eyo yatumazeemu nnyo ate sikale fight yandiwangaddemu nkofutimo wawangaddemu singa abadde ayimidderi nga nange nyimidde nga teri alooba munne twaliwanga kale like nga boolaba nti ne mubaliwinga sente z'abantu kitoyita value sente zaabwe temwaziwadde kitiibwa bwemba baadde mwagala tuwangaale lwaki yansemberedde yandisigaddeyo eri towulya kyoweta blue corner na red corner yandisigadde mu koona eronabo bannandi mulubyeyo netimo mwa abantu sijja kulimba abantu mwabamazeeko ekyewogula atlist bandinyumiddwa sente zaabwe okumala essaawa kasite ekirungi nimulamu okumbuuza interview eno osanga nandibadde mufu osanga nandibadde vajagala kunoonyeza ku babokisa abafiiridde mu lingi mbakulageko ebikonde biri dangerous. This is why Rick Mani yakugamba okudda mu lingi mpe milioni 10 ozike banaweza okuba ali ebbanga lyabadde nga talina byabusika ayagala alekewo akasente abantu banakola ki kibanasikira kankulage omanyi bayita apakati emalawo mannyo apakati ye muntu okujja ekikondewa wansi nakikubanga kati genda olabe mu butambi yemu ku bintu byenjagala oteeka mu fayiro yange ngenda ku poliisi Shakibu lwaki yabadde awuba apakati yabadde abalaki yabadde ayagala ki anti guno muzanyo kukuba muzanyo ne apakati
Assigning out. Nejo bande signing out. Assigning out. Kati ne signing out onyiga. Kati roganipo bamukuba yamale ennaku 48. Mukoma. Nedda ku kitanda katanadda ngulu nga akababa kawaniridde na byuma. Kaize omusajja nkulidde ku mmere y'Abawarabu ndi ku nkoko nfumbe na bicerecere akabawe katadda. Era Martin yakuwadde erinnya eppya yakulisembu ki. Musaba nafu. Kambere munafu yanyo olutalo w'amaya wafudde sio kiri baba. Teri hiro mulamu ate era hiro nga goto. Kati kusaba limachi. Sina limachi je njagala. Sinjagala limachi opita bulalu. Wafunda ekijule be kintu kyo walaze ntokubanga ko bikone ngate batugamba mwali okubiko. Goro yange ne goro ya Shakib. Sagala mu misdirecting kifaananyi kinene. Ekifaananyi ekinene kwe kuleeta abantu baagala omuzannyo gw'ebikonde n'okuguwa tokability ne visibility gye gusaana. Ofuna bulungi. Wayinza obutaddamu kubayo match y'amaanyi esinga eno singa ba influencer abantu bakyeyungako. Era nze kyensabirira match eziddako bwe Shakibu abafunye munago gwaddamu okuba tugeze Mediseto nga muwaddemu. Tutegeko ne Rex z'aba influencer ki? Tutegeko Kasuku ne Kazola. Ofuna bulungi. Tutegeko no Samson asoma amawulire. Tumuteeko ne Seguya olugambo. Ofuna bulungi. Omanti nno mba mugenda kola sente nga ne omuyiko ne bisigaze ekitiibwa kyakyo ate wansi bategeko andakati z'abaana ate ab'amaanyi. Ofuna bulungi bakyekugamba kati awo osobola n'otegeka na Kivubo na Jula. Nkugamba bulati kuba kati essaawa eno kigasa ki okubanga ebikonde biri mu Uganda ng'abantu babikozesa kwekuba bwekuba. Kubba bintu by'abantu. Ofuna bulungi naye kati muganda wange essaawa eno kasoogera ku kigambo boxing Shakibu yasooka. Osegeera akati yakakola ki yakalina eyo influence ne impact gyaleeta muki era ba opponent babachuzinga wayizire. Wala Shakibu utabeerayo ku gym tabalaba abakwebe ebikono basibe yabata. Ne wali traininzeko. Na traininga ki? Traininga byensobola. Ni kati namanya. Ne bwe nandikoze training esembayo. Omusajja ali agenda kunkuba. Shakibu amanye ebikono. Busebo gwe watuuka wano wadda mbakazi wadda mu bbaala kunywa bbiya. Nze ekyo kyange kye nina okukola. Nakola n'oluyimba. Buli webadde wano bukimu nkikoze nina oluyimba ne final ne nina Rose video twagituusa. Yes boss. Ate kyegezaako kugamba nze ni club MC ni brand influencers era onabye n'abantu bembeera nabo mukyanga ntuuka wano. Eyo ye category y'abantu benina okukola ki? Ne byaba Shakibu byayo bya kiyaye bagende beekube n'abayaye baabwe kansanga sibalinaako buzibu sidda mu bintu byabwe. Ate njagala Uganda Police ekole investigation. Further investigation mu kikonde kino something was fishy. Something was fishy. Because zali yasose yeralikiridde. Yawuzisa asanyuka nnyo. Ng'okubiddwa simanyi lwaki. Ate munne yabadde azze kuwagira mwami we. Oko si kuwagira. Congratulations. Yadamu congratulate ya kuki. Ku buwanguzi. Ate teyasiimira kusoma kuko amanyi bagenda kunzi. Yabadde congratulating mwami we ku buwanguzi bwe yatuuseeko. Congratulations Zali ne Shakibu mwakoledde banna Uganda. Kalarono myebunomi nyize gobeera gwe ate ewe nanda yandibadde awo emusera tampita Sekadama ne bannange ekyo kyo nayo si eyo era bukyango otuka ani abadawa ayogerera ebikonde bukyango abatuuka bagamba Sekadama ani abadawa ayogerera ebikonde bamuyita omukulu bamuyita comedian akwesa maya ki ku TikTok bamuyita comedian ono ani yabadde Bobby Brown yes. Bobby Brown muleke waliwo omulala yabadde ku stage. Bobby yayogedde. Yoyo Kadama, yoyo yakuyise Kadama. Bobby Brown. Sovola mulwadde. Senge ndwadde zezidduka. Senge ndwadde yawona dda. Bobby Brown yawona. Ani abadde akyogerera mumbuulire ku TikTok. Asimumanyi. Mutereke embwa. Ani? Easy the business. Easy the business. Ogenda muchakinga, ogenda mukisakinga kawo. Tosobola kuwana Shakibu n'omuyita ebintu byonna ebinene ebimalayo. Kade bane bamusubiza bana. N'opita Sekada n'omuyita ne King alina lubiri ki? Ye King Cham. King Cham collection lubiri. Duka litunda ngoyi. Goyina kansanga. Oyina kaki. Nina kalina. Uwa.
Ewa. Mane banaye ne balisa timo banaye zokoze n'abaana bafa bobuwala. Obadde ki? Kati ogenda mugamba kyoyo. Ani? Yakuyise Kadaama. Tujja musindikira abantu ku TikTok. We shall see. Well, oyo balisa timo omukube ali mukunyiga biwundu. Naye aganye rematch. Saagala rematch. Agiganye naye tongera okukulisaayo. We bali kutumbula muzannyo guno era we bali kwegatta ku Shakibu kusobola okubanga munnaye mutumbula emizannyo gino egy'ekikonde. So kati when are you going back to Dubai? Ongoba. Nye nkugoba. Go on this. Nkugoba kuti. Go on this. Banga tukyako ina visa. Zenina visa za nsiyo. Omwezi ogujja ngenda tugenda mu Mei. Mei ngenda London mu kivulu kya Shady Mixtape nzija London Mei nga 23 July nga 8 komawo London mu kivulu kya Jose ezo na contract ziri sign Jose ono Jose owe London yes okay Jobs Link yes musajja wa mwenna abawa sente mumuwe bulango kitufu nnyo ne tugenda kwenda mu European tour okay eyo uli kimu kyawedde je wajjafa tolinayo leero Jaffa twakola dane shiba sina kituddamu naye njaga kugenda ku Europe awo ngene mpumuleko sewulira bulungi nolaba abasawo abakugu akasajja kankubye gwo omutwe ne guboota bo nena akasente wakafunye kwatako wano nena akasente wakafunye sinafuna wadde n'ekikumi namyabu yakuwadde sente yakuwadde nanzu yampadde sente yampadde $5 sente kamu kitundu tiketi yange ne 5 ya sente Dada asigale wana bamabaala eno tujja mukuba ate lindako ngene nina muterako Scorpion gange munooni bamufukamize wansala buyo lwaki Adam tasekadamu era Uncle Scorpion oba mutereko wisdom poison wisdom poison tomanyi kuno abeera wa wisdom noneza ku mwami otakumanyi